po jako akawuwo. Batuyambe tusobole okutta embwa naye embwa embalala Kasenge zifuuse ekizibu. Wabaddewo akasatiro mu kabuga k'Embalala mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono olw'omuwendo gw'embwa ezitaayaya okweyongera obungi nga waliwo n'endalu ezaalumya abaana basatu mu maka ag'enjawulo era ng'omu ku bazadde b'abaana bano ebbula ly'ensimbi limulemesezza okutwala omwana we mu ddwaliro. Twena wadde ngenda wali embwa neeveeyo ati jjajja n'agamba ddayo ati we nawadde enkyuka nawadde enkyuka we bati nenkwata omukono mu kulwanagana ennyo kati nze mu okujjamu akagattonje kubi nange nenkyukira bweti netunuulira nange nenziruka. Enkya tagenda kumpa nnyumba ya bwerenze nfiiriddwa omwana ngenda fiira omwana owange ngende muziike ate tebakuwadde bujjanjabi oyo omwana twadde wano ng'embwa emulumye naye basobola otugamba bamuwadde eddagala. Nagezaako gamba maama watwala omwana mu ddwaliro bagamba bamuwadde eddagala eggana. Nze simanyi eddagala eggana erikwataganira n'embwa era nsiira banko kuba embwa yali erumyeko omwana owange yawonera Kagoma. Wano nannyini mbwa yasazeewo okumuwa eddagala eritamanyiddwa oba nga ddala lyeryo erikozesebwa okuvumula oyo alumiddwa embwa. Naye nga yamubuukira bubuukisi twamanya oba yaviirawa. Era eddagala lye bampa lye mbadde mmuteekawo egganda. Tulina ekizibu ky'embwa mpitirivu nnyo wano. Juzi omwana wange yali ava wanene waka agenda okulaba jjajjaawe naye nga zibadde zitawanya ebiseera bbanga ddene ziri enkoko zaffe ziruma embuzi ziruma ebisolo by'abantu naye kuwolwo zaakwata mwana ne zimukwata muno bwe muti. Okusinziira ku bazadde b'abaana bano nga bakulembeddwa mu Mulongo Kato bannyonnyodde ng'omuwendo gw'embwa ezitaayaaya bwe guli waggulu era nga baagala ab'obuyinza mu kitundu kino bazitte. Ne zimuluma ekifi ne zikijjako obuzibu obwaliwo nti tetwaliwo okumuyamba ate n'abaaliwo abaamulaba baali bakyala baali babiri nga nabo batidde embwa yali nkambwe ennyo neemukuba wansi ekigo neemunyoolanyoola musajja bwattu n'alwana nga talina buyambi neemuluma neemuggyako ekifi tugenda okujja nga ekifi ekiridde. Empiso ey'embwa nakinaye nga banannyini mbwa twatuukayo ne beegaana embwa yaabwe ne bagamba si yaabwe naye nga ate buli omu alaga ate teyaluma oyo yekka yaluma abaana abalala basatu kwolwo olunaku. Kye twagala batuyambe ezo embwa eziruma abantu basobole ozitta zisobole okubeera nga zivaawo bakendeze ku bulungi bwazo kuba embwa ziri enkoko enfe waffe zituliridde enkoko zonna zimazeewo. Abatuuze bannyonnyodde nga bwe baludde nga beekubira omulanga eri abakulembeze naye babadde nga bafuuyira endiga omulere. Alika yali wali kasasiro kati nze nali mu nnyumba ngenda oyo omwana akaaba mama embwa ngenda olaba nga ebulirayo wali eri okugamba ku nnyiniyo okuba oyo waawo yeyali nga ogikubako kale ng'ayomba ng'akola atya webedde ku kasasiro n'ogikubako ng'ayomba embwa yange biki naye we namugamba yaŋŋamba embwa si yange biki binagyegaana. Ye ssentebe w'ekyalo kino Vincent Ssennyendere annyonnyodde ng'embwa bwe zisusse obungi ezitambula ku kyalo nga beetaaga okuyambibwako okusobola okuzitta. Embwa zisusse obungi tetumanyi gye ziva batugamba nti abakyayina bazireeta bwe zibalemerera ne bazita zitandise okuluma abantu kati zaakaluma abaana basatu. Tugezezaako okugamba abantu basibe embwa buli omu agamba embwa si zaffe. Twagambako ggombolola etuyambe ku mbwa ezo batufunire eddagala era kati kye tusaba abakulembeze baffe okugombolola batuyambe tusobole okutta embwa naye embwa embalala Kasenge. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Bajjanjaba abaana baffe n'embwa zaabwe bazitte kuba baatuggyeko ssente nnyingi ate bo bannyini zaabwe webabuuza nga bazeegaana embwa naye ng'ate abantu bagamba zaabwe.